naye oba ani yagamba abantu nti nno bw'okola obutambi bw'ekiseegu n'obuteeka ku midiya ogenda kumanyikwa nnyo okusinga bwe babadde bakumanyi? Naye oba ani era yabagamba nti nno ffe abantu tunyumirwa nnyo okulaba ebintu ng'ebyo? Ebiseera ebisinga yes mututeera obutambi obwo nga mwagala kutusanyusa, mwagala public attention, mwagala kufunirako bawala oba kufunirako basajja, naye njagala mukimanyi nti the picture you paint on yourself egenda kustayinga with you forever. Obutambi bwe buti tubulabye era kuviira ddala ku bankuba kyeyo be basinga okukola obutambi nga buno ne mwejjamu engoye. Recent twakateekayo akatambi k'omwana omuwala Kadaama eyajjemu engoye ne bamugamba sika wano n'asika, gaala wano n'agaala, tulage kino n'atulaga, funza wano n'afunza, kati kwatayo engalo n'akwatayo, jjayo wunyako n'awunyako, weekole bino weekole biri, byonna byonna buli kye bamugamba ng'akikola. Teekayo cucumber n'ateekayo, kati ate teekayo kaloti n'ateekayo, ate kati teekayo omulawo n'ateekayo. So ebintu ng'ebyo akatambi ako yakakola ng'ali ku live, nkugamba ku live eriko enkumu n'enkumu y'abantu, ataddeko abasajja bali okwo bwe bamuwaana, kati kyusa akabina n'akyusa, wenjula ettama n'awenjula. Ebintu ng'ebyo tebyakoma ng'okwo, tebyakoma okwo. Ffe tubadde tumanyi nti nno bwe twogera ku nsonga bwezi temusobola okuzitegeera, naye munnange ebintu bikyagaanye. Anti waneeno no celebrity wamu omulala Mutima yatadde akatambi k'Akobuseegu. Nze wano ne nveerawo ne neebuuza, ne mmwe baanamu abakola ebintu we biti muyinayo abazadde oba muyinayo bato bammwe like sisters and brothers, muyinayo ba aunties and uncles, muyinayo abantu ab'emikwano family friends nga muswala nti muyigenda okuteeka image embi ku families zammwe oba nedda. Yenze Sheila Adita always mbeerawo waneeno ku YouTube channel yange gwe kyolina okukola ku subscribinga, ku likinga, commentinga, teweerabira notification bell ya makulu nnyo egenda kuyambako buli we tuteekayo video egenda kubanga naawe ekutuukako. Ate era sisobola kwerabira kutumirako mmwe n'abali mu Saudi Arabia, mmwe munfudde kyendi mbaagala nnyo, abali e Dubai mbaagalira ddala, abali e Qatar, abali e Jordan, abali mu Oman sibeerabidde, wabula ng'ate nammwe abali e Uganda njagala mukimanye nti no mbaagalira ddala mwe bantu bange abasinga. Ate e Uganda eyo nno gye nzaalibwa. Olunaku olwaleero tugenda kwogerako katambi k'Obuseegu ak'omwana mulenzi Mutima akatrendinze all over social media. Akatambi ako kateereddwa bwe yabadde mu kiyigo ng'agezaako okwesiga ebizigo, wabula ate waneeno n'ajjayo ne waya ye, n'ajjayo obusolo bwe n'abeera ng'abulaga ensi. Kati nno bino tebyasanyusizza abantu era nga bangi bakomentinzeko katambi kaneeno, bangi ne bamuvuma, bangi si basanyufu, ate era of course bangi abalala basanyufu. Wabula ate ngenda battirawoko katambi akamu eri nkuba kyeyo munne bwe yamwanukudde n'amugamba ebintu we biti bye mutukolera ife tetubyagala era tetubisiimangako. Lwaki bitukolera? Tubadde tumanyi nti muli bakulu ekimala, naye ate munnange mwe basiro abasingayo. Kamba twaleko katambi akamu ak'omwana mulenzi ng'ayanukula ekikolwa kino. Ate era teweerabira ku subscribinga kikulu nnyo, kwata ne ku notification bell. Katugende ku mukatambi. Mutima naawe bulijjo oli ku kimu ku bika by'embizzi nga tetumanyi. Kana kasajja kola video eno gy'olaba mbiseeko agikoze okugimaliriza nga yeeyambudde ali bwereere. N'olaba nno olusolo lwalaga lumpi luli bweruti lulinga lwambaata. Wabula abavubuka mmwe midiya bamazeemu. Gwe wenna ayagala okulaba katambi ka luno olubizzi, say hi mu comment section. Nze njakka kusindikira anti wakakoze ng'oyagala kwerabisa katukulabisize. Mutima bulijjo tosala byoya. Akatambi k'Obuseegu k'ofulumizza ng'oli bwereere, wandisoose kale n'osooka n'osala ku ebyo ebyoya ebikulinga eby'embuzi ennume n'okata, wabula oswazizza abavubuka b'ekkata. Gw'atannalaba katambi kano sehayi mu comment section nze nkakusheya. Ndowooza akatambi ako okalabye bulungi. Mwana mulenzi ng'avuddeyo ali mu kubeera nga ali on half of men's right, ngali mukwogera gamba ebintu wabiti tebirina kukolebwa, lwaki wakikoze. Tujjukire nti Mutima ono ye muntu ayagala nnyo public attention, ayagala abantu bamurecognizinge, akola ebintu ng'ayina abantu bakopa, addamu wakawa abantu okulaba nti no abafaanana asobole okufunirako erinnya. Of course abadde yatandika okufuna ku linnya, abantu bamumanyi, bamwogerako, batambusa obutambi bwe there and there, wabula ate bwe yajjeeyo akatambi k'Obuseegu bannange some people were disappointed
edited. Kati nno Mutima bamuleseeko ku interview emu n'agamba nti si ye yafulumiza Akatambi mukyala we ye yakabadde nga akafulumya. N'agamba n'okugamba nti era ye teyalazeeko ku busolo era Akatambi ako kali edited. Nze nga adita ndi muntu mukulu and of course nagendako mu ssomero n'okusoma nasoma kana Akatambi kali original kubanga kabadde secretly recorded by the owner. Ye kenyenyini ye yakutte Akatambi kano era woolaba ebintu byabadde akola kiraga nti essimu yabadde ayina bw'agitadde ng'ali mu kwerecordinga ate era n'omulaba nti nno ekikolwa kyabadde akola yabadde akinyumirwa. Kati katugambe kale mukazi we yakashayalinze kavudde katya mu ssimu ye nga ye omusajja n'akawa omukyala kavuddemu katya era of course yagenza okarecordinga ng'ategeera kyakola. Kati nno awo it's enough for me nze ntegeera mangu era manyi ekikolwa ekyakoleddwa it was his own aim okukola ekintu ng'ekyo naye ekintu kyamulidde. Kati nno sibalwiseeko tugenda kuyitako ewa mwana muwala nakankaka ffenna tulaba Akatambi kanakankaka katambudde mukazi wattu yafulumyemuko n'ava mu ggwanga Uganda n'agendako mu ggwanga eddala nga bwe ngenda obbatirayo Akatambi kambateeko ko Akatambi kanakankaka ng'ali ku airport ate nako tukogereko katini nnyo then ate tukomewo. Oyo nno ye mwana muwala nakankaka yabadde ku kisaawe munange ng'alinako olugendo gy'alaga. I'm really happy for her. Omanyi w'ofunako ku passport n'otambula n'ovaako mu nsi mw'ozaaliddwa n'ogendako mu nsi endala munange obwongo bwo butandika okutegeera ebintu mu ngeri endala. I congratulate her wabula kyesitamanyi nti yagenze kukola ki yagenze ku vacation yagenze kukola whatever kyagenze okukolayo. I'm very happy for her. However ng'abantu bavuddeyo bangi nnyo ne batandika okumuvuma ogenze kwetunda ogenze mu bbaala ogenze kulabwa malaya ABC dandi njagala okubajjukiza like I always say nti mukole nnyo ebintu ebibanyumira tokola nnyo ebintu kweteekako pressure nti oyagala kusanyusa ffe. If you will never get happy tetujja kusanyuka era tojja kusanyusa. For me Adeta it's a congratulations for me. I congratulate you so well era nga nkusuubiza muganda wange continue going gy'onookoma okugenda ng'okola ebyo byonna ebikunyumira odda kutuuka ku ebyo omutima gwo gwe biyayaanira. Yenze Shira Adeta beera ng'osubscribingako na YouTube channel Imbagalanyi.